Bassebo ne bannyabo mbatabadde omunafu atabala mulima sigenda kufuuka kirabwa bangi ng'omunafu alima ku kkubo nandiki okufuuka kaguŋŋumale nga omufumba alya mu baddu oba okufuuka nalwanji alya mu baddu ng'ate emmere bajja nayo mu migugu gyabwe. Bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza ntuuse n'akanyomero kaffe akakyava kuki kakutuusiddwako banno aba A1 Electrical and Solar Company Limited basangibwa Busunju ne Wakiso bawayalinga ennyumba nga beeyambisa amasanyalaze ag'amaanyi g'enjuba. Bannaffe bano osobola okubakubira ku namba yabwe y'essimu eri 07839479. Bannaffe bano n'obeera ng'ate ofuna byonna bye weetaaga kuwayalingira ennyumba n'amasanyalaze ag'amaanyi g'enjuba. Kyava ku kiwa olunaku olwaleero gwe njagala muwulirize era mutegere agatawulira vumbe. Kyava kuki olujji okuluyita olujji. Kyava kuki olujji okuluyita olujji. Kakati olujji luno lututaasa bingi nnyo. Lututaasa empewo obutayingira mu nnyumba, lututaasa abantu abatemu obutayingira buyingizi mu nnyumba nawakubadde abatemu abasinga bazimenyera ne bayingira. Naye ate njagala okutegeeza olujji bajjajjaffe wano lwabataasanga okubeera nga luziba omuwaatwa ate we bayingirira ne we bafulumira. Kati kyava ku kyolujji okuluyita olujji. Olujji luno lubeera teruweddeeyo wabula luggwayo nti olujinji ntaddeko ekijinji ku nnyumba yange oba ntaddeko olujinji n'olwo ne luyitibwa olujji tetumalayo lumale naye nga luggwayo olujinji nga wooteeka ekijinji ku mmotoka n'etatambula n'olw'ensonga enaawe w'oluteekawo empewo n'etekufuuwa oba ne weetangira ebirala byonna. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere oyo nno yabadde kyava ku kiwonako olwaleero weegulire ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda ku mitwalo egiwerera ddala 6 oyita kasalaba 25 751 476 9. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala.